How old are you? 12 years. Right now in school. Which class? Primary 7. I'm going to primary 7. You are the firstborn. Next time. So what do you do? School? River College School. Which class? Senior 4. You are going to sit senior 4. Yes, I'm going to sit senior 4. What's your name, sir? Here, Trey Girl. Which school? I was in St. Charles. I'm waiting for my results of PR. Yeah. Good luck. Bana, ndowooza abaana tubalabe. Ebyokweyamaayama mulumbe, abantu beeyama ne batakola ki? Naye bw'obanga okomeddwako, togaananga kukola ki? Simanyi tukola tutya kyeyamaanya bwabeera wakomeddwako kuba abagagga we bali wano ba Abitex, ba Muvawala, ba Dr. Bosa. Naye kaseera kamwe kanaatuuka namwe munaayogera. Nze nja kweyama nti lwe kiganye ennyo si bwe waawo bannange obuyambu bwange bwebwo nti bwe kiba kikoze eki sinywa mwenge yogedde ntegeera kasita abazadde we bali bwe kiba kikoze eki kiganye nnyo kuba nasomako nga sina muzadde waliwo lwekikola ki ekigaana. Tulina abaana bangi ababa celebrities sebo Dr. Bosa ewaffe bangi eyo waffe kale neeyamye bwe nti lwe kiba kiganye bamaama b'abaana kati gwotegeera bulungi. Musumba Honorable era Pastor Peter Sematimba musajjawo yeeyamye agenda kuweererako abaana babiri. Basatu naye ndowooza yagambye basatu yagambye bonna bonna oli Honorable bane tukubireko Honorable Peter Sematimba atutikudde omugu. Nze neeyamye ebitabo ne peeni lwe kiba kiganye naye omukulu abakutteko mugagga so tuwumodde naye lwe kyekyanga noga nti olinayo ankowo omulala. Kale katusabe katuyimukeeko ffenna. Kale katusabe ekisooka tukutendereza Yesu oli mwana wa Nnima omusale kanyenye Bundaziza nebaza omulokozi. Katuzibiriza amaaso tusabe. Ayi Katonda abalanga tuyimiridde, ayi Katonda omuyinza buli kintu, okufiirwa taata si kintu kyangu. Ekituli ekiri mu mitima gy'abaana bano okufiira omwami, ekituli ekiri mu mitima gya nnamwandu. Ayi Mukama, Bayibuli egamba nti gwe mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku, era Bayibuli nnamba ekuyita taata wa mulekwa nti era gwe bba wa nnamwandu. Just to encourage you guys, nafiirwa taata wange mu bifo mwami Abitex yammanyi, nali simanyi kiddako naye Katonda ndabiridde okutuusa leero. Nsaba nammwe mugumire mu Katonda, tumubakwasizza ayi Katonda, ye kennyini abateekeko amaaso ge. Katonda ababeere muveemu abantu ab'amaanyi. Katonda ayambe abazadde bammwe. Katonda ayambe Honorable Peter Sematimba amukwatireko nnyo nga bwe yeeyamye. Ayi Katonda omuyinza buli kintu, abaana bano baabo kaakano, gwe taata waabwe, era nsaba muddukiranga gy'ali oyo Katonda wammwe. Nsabye Katonda yeebazibwe nti babalese temuli mu kibaya nga mutandise okwetengerera
newankubadde omuntu wonna wakuviirako kabakadde kazibu. Mukama tukwasizza famire, tukwasizza bazadde bammese, tukwasizza bamaama, tukwasizza abaana. Ayi Katonda bakwatireko, gwe yankwatirako okuva ndi mwana muto nga nzikwesezaawo nga maama tewali tata tewali, nentambula n'enzonga eno neeri, naye nojja nondabirira okutuusa leero. Ne bano abaana ojja balabirirayo Mukama. Era nsaba obagumye nga lunaku bamanye nti tebali bokka, balina baganda baabwe bamooti, balina baganda baabwe bataata baabwe abalala, tebali bokka Mukama. Naffe wetuli baona Peter we bali, nsabye bakole ne bazadde baabwe babeerewo nga balaba abaana bano bawangula. Era nsabye ekirabo kye muyinza okuwa taata wammwe singa muwangula ne musoma ne mumalako. That's the gift you can give to your father. Katonda abalabirire, abagumye. Tubakwasiza Katonda omuyinza wa buli kintu kyonna. Era ne tusaba nti n'okufa kulwirewo ddala okubeera mu nnyumba zammwe. Muwangaale mukootekoote. Tubeerewo ku graduation party zammwe, tubeerewo ne ku mbaga zammwe, tulabe ne ku baana b'abaana b'abaana bammwe nga Yobu. Bino byonna mbisabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Tuyanzanya tugenda kusabiriza kubanga atandikira mukolo guno tubadde tetunagulayo so tusabire Bila katini nnyo ensabire famire manyi asabye dda nange ndoza nakopa chairman wange John Segawa, all protocol observed, kubanga oyinza okumenya n'oswala oba nobakuba otamenya. Kati ntandikirewo nti Mami Joel teacher wange oyo yansomesa literature, ngambe Dr. Bosa oyo twafuuka baluganda, ngambe Abitex Kampala eno gwomu kubembala nti oba mwoli mwedi Abitex oyo mukwano gwa taata wange. Yeah, so I love you so much, Abitex. Ngambe Jaja Megadi, Jaja Ragadi, toniga sinza ategeera nnyo. Ngambe comedian. Oli president waffe oyuna nejjo muwala we yagraduate nze sebo congratulations. Muwala we tuyimba naye kucha ayimbira mu kwaya. Ndoza yibiguli esoose mu baana bo. Neyo ero muvala notaleka package muvala Bobby Brown oyo church tusaba naye. Annington Bujingo, I'm a fan. So mwe balikoma muliro ngambe Jajja Ragadi oyo leero tusabye naye nasa nasebo era bwogenda ku TikTok okatreninga zinayimba yakayimba abasinga ngambe chairman wange Segawa abasinga mawuliranga Celebrity Sundays twakolanga ne bammesi bano. Segawa ye yali chairman. Dr. Bose yampesa ekitiibwa President Museveni ngaze mu Labonita nangamba gwabaabu asaba naye siri kwerabira sewo mwami yanteka ku stage y'enkuuka nange ne beewunya natuuseeyo ntya neyanziza nnyo neyanzege. Abuchaze musajja wange Super FM bana neyanziza nnyo. Mwami muvawala oyo ye mwami muvawala obeera mu nsi kyentuufu Afghanistan North America wansi Kazakhstan mwami muvawala nze buli nsi gye ŋŋendamu muvawala musangayo
obutalandaga nnyo bannamawulire n'Afrika baganda baffe era mmanyi nammwe munyola wamu leero naffe eri bannamwandu eri abaana okufiirwa taata okufiirwa mukwano gwo baganda bange nyimiridde nabo wano naye Amooti naye nze Amooti ne kulumba empulira nga nkulaba nenjagala okuseka Musubaguma tusabira Jjajja Lagadi konsati y'abantu bajje bandi bakuwagire bannange obutalangaga nnyo kitalo nnyo ekya muganda waffe Messi nze ng'omuntu bwe natandika endongo eno nga nva eri mu gospel nga eno ntyayo naye Messi ne muganda wange kitalo nnyo yawummula mpadde Bitama taata wa Padde aliwa taata Mzee Njegula nkujjukira taata sanyusa okulaba ssebo kitalo nnyo kitalo ddala n'omwana wa Padde waali mwana wa Padde okay ng'omuntu nange Messi ankwatako kubanga bwe najja eno Messi ne Padde Bitama be banyanguyize nnyo abasinga ndooza mmanyidde ddala kibayita stage fever nga amagulu togawulira sijja kwerabira olunaku lumu oba yali ani yakolanga ku CBS akyakolayo si mwami si Patrick yakolanga byabufuzi Medi Nsereko yakola ekintu sirikyerabira twagenda eyo okuyimba ku kendeza katono twagenda eyo okuyimba ku eno abantu tebafiira abantu abangi sorry dengera bwenyerabiralabira wano Kampala ekiteezi Entebbe Road Freedom City twagenda okuyimba mwami Medi Nsereko ndowooza bwe mbaserabidde bwe banerabidde ansonyiwe yayita abayimbi sebo kyeyamanyise gawa sirikyerabira Dr. Boss nga bampisa ennyimbe nva mu gospel abasuubuzi mukyala tumita Mamale Nambuya ye yagamba oyo naye ayimba bannanga ntoni sirirabira lunaku Medi oyo najjayo Kenzo najjayo Kamiliyoni nangamba gwaddako nawulira nga njagala genda Mutoyi nawulira nga ebyenda sibiwulira afande webale nnyo tuweererangawo afande Edith nawulira nga enseeganye kirungi naye nenda Busa Jazz nangumya Katonda agende naawe Messi yangamba nti basobola obaggala basobola nansudiyaawo nengenda nga amagulu sigawulira Messi ono ne kukwanjula kwe naliko nnyo Messi video zonna ezasooka komaweka lengera embaata biriba bityoba kandi nkwagala ezo ennyimba zonna ezasooka Messi yazanyanga Besigye mbonyebonye ku nsi yagamba mbonyebonye ku nsi ate ne mugulu mbonebone tekisoboka yali Messi ono very humble so very talented sijja kulaga nnyo naye nsaba kama atugumye ati yangidiira esembayo njagala n'okwebaza Katonda Olamooti ne gurupu yammwe mwabambeererawo ennyo natandika endongo yange siyinza kukyerabira waliwo DCR we yantwala natwala ewa Bobi Wine eyo
n'atwala ewa Moti, n'atwala ewa Mese, n'atwala ewa Ade. Sijja kwerabira ne Bakayemba Geoffrey. So omuntu yali mu musingi gwo toyinza mwerabira. Nga bwe ndaba mwami Joel oyo siyinza mwerabira. Basebo ne bannyabo nga njogerewo katono okukufa. Mu bakatonda bonna kuba ensi erina bakatonda bangi. Naye Yesu Kristo yekka yatugumya nti newankubadde nga tufudde tulibeera balamu. Era mbasaba leero tunyumya Abaganda bagamba ebirwa byerabirwa, naye leero Mesa asizaawo. Nsaba Katonda ffenna tuwangaale nnyo, muddemu amiina. Atazemu amiina oyinza obutawangaala. Katukidde musaba Katonda ffenna tuwangaale. Naye olunaku luli bwe lulituuka ng'osirise nga Mese waali awo, nsaba obeere mu Kristo. Baluumi 8 mwagamba nti tebaliiko musango abali mu ye. Ngamba abantu kkiriza Kristo olokoke ofe osange nga teyaliyo, kusinga omusuluba bba n'omujeemera n'ofa n'osanga nga yaliyo. Tewaliyo kibi kyatayinza kusonyiwa. Agamba laba nyimiridde ku luggi lw'omutima gw'omukonkona, bw'oggulawo n'ayingira. Ekibi ku kufa, buli muntu alowooza kuli wa munne tekuli wuwe. Mbakubiriza mwami Abitex, muli basajja bamaanyi mu kibuga, mbakubiriza leero muganda waffe nga asirise okudda eri Katonda. Maama taata wa Kamiliyoni yaŋŋamba lumu nti bw'oteetwala mu kkanisa ng'otambula bulungi, twali tuziika Muze radio, n'agamba abasajja bana bali kusitula ne bakutwalayo. Mbakubiriza okwendenya ebibi nti olunaku luno bwe luli kutuukako, oba nange bwe luli ntuukako, alisto tugumire mu Kristo, kubanga ye yafa n'azuukira. Era mwenna abaali bakawuliddeko Bayibuli ega nti Yesu ly'ekkubo n'amazima, tukamaleyo n'obulamu. Kale mbakubiriza ennaku ezo nagendako ewa Ssaabasajja Kabaka awangale ayi Ssaabasajja, ne batuyita tuyimbe. Kuyimba nedda kutwala makula something ekyamakula kyakaggwa oluwalo omusumba. nedda twagendanga ekika ky'embogo. Mwami MK bamujjukira oba mujjukira yatufaako, ye yatutwala, twaliyo ne bamwami Sekandi buli wa mbogo. Naye bannange natuuka ewa Ssaabasajja, baali batubuulidde tugenda kulanya, tugenda kukola tuki, okunnyonnyola, nva mu kika bwentyo. Namala ennaku nga nnya nga bampitiddemu nga mwami MK oyo wankubira, mujjukire MK Publishers, nga bwangamba nti tobisobya tokola ki. Era njukira nakubira Bobby yabimanyi nnyo, akabbiro kino bikineuza Bobby kazi tweddira ki akabbiro ki, n'abimpitiramu byonna. Naye bwe natuuka ewa Ssaabasajja, mbasuubiza natya, nakankana. Abasomako mujjukira ekigambo evaporation, buli kimu Mwami Kaleera kyafumuuka. Era nzijukira nga balaze ab'ebitiibwa Vice President by then, omusajja MC yagamba Ssebo addako, muyimbi, musumba, ava Nansana. Kasaagamba Nansana ne ngamba oyonze. Awe nako mutegeera nga Abe Mukiibi yangumya, negamba osobola. Ne ntuuka wali namaliriza bino byonna byerabidde, nagamba Ssebo Ssaabasajja we love you, nga sikyategeera bulungi. Naye ekirungi naye yakiraba nti ki ndowooza akimanyi nti wakitiibwa. N'asimayiringamu awo nali mutwalidde ekirabu, namutwalira Bayibuli eya Ssebakookiro neye, n'agamba eno Bayibuli, n'agamba vawe Bayibuli giteeke muki mu mmotoka. Nensanyuka, n'agamba Bugembe, kasita yagamba Bugembe nemanya Mukama Katonda maze. Navaayo nenkuba essimu, nenkubira bakwano bange nti Kabaka mmanye erinnya, kayinza kuba takyalijjukira naye yaliko olwo yali naye nagenda okulaba nga buli gwe ngamba takiwa kitiibwa.
ngenda okulaba oli Lukumba gwe nakigamba Munyolo oli Kibumba mu Busoga nga tebamanyi nga kaale paka nakubira maama mu kyalo noga jjajja mbadde wasa abasajja mukutte ne mu ngalo jjajja naga tukute tendere njogera ebyo nobalaga nti omuntu ow'ekitiibwa waliwo omulokole omu yankubira naga gwe Bugembe nkulabye ku TV ng'ovunamira Ssaabasajja abalokole simanyi tetuvunamira abaana ne mugamba mukwano siri wala tuukayo oli omusajja ayina ekitiibwa Katonda yakimuwa kati njogera ebyo bagamba nti ebigambo ebimu obyogera nga tonnatuukayo naye sebo mwami muva wano mwami Anington sebo DJ wange ffenna abali wano waliwo nnaku etulira bakatonda buli muntu mwange okusuluba bba n'okujerega nga taliiwo abamu kumwemerano ne muvuma Pulezidenti Museveni n'omugamba buli kintu naye singa Pulezidenti ajja wano kati netukuba oluyimba lw'eggwanga nolwa East Africa netumanyi tugasebo Mr. President tulina wano omuntu atakwagala bulungi katumuwa omuzindalo yaba nsooka ng'okakasa ojja kumaliriza ofukamiddo ge mwebala enguudo ebitannaterera bijja kuterera abantu bange okwogera nga si banziremu bantu bange okwogera okujerega n'okuvuma nga tebakola ki naye singa Pulezidenti atuuka wano mukwano bayinza n'okunoonya okwogera ng'obuze kale waliwo olunaku lw'olusinkana Katonda mbasaba mube nga mwetereza teri kweteeka kusinga kukkiriza Kristo n'okumuwa obulamu teri n'omu atuukiridde olugendo lw'obulokozi lulubanga mutamiivu agendaka ne bwagwa ebigo 6 asituka kimanyi byenjogera abamu bibayita ku matu abalala balabanga mamalidde obudde naye kirungi nnyo nga muganda wange asirise ndowooza yandisanyuse nnyo singa mbabuulira ebigambo bino egeyena gyeri n'eggulu gyeriri geyena siiyo geyena ya sitaani n'emizimu gye naye bw'oganda Katonda geyena eri kwokya leero bulokozi enkya musango namaliriza mbasaba okwekuba ku mutima kudda eri Katonda olunaku olwo bwe lulituuka lukusange nga weeteetereza mwebale nnyo okumpuliriza kanisa yaffe etisse amabugo kiri mutu kimanyibwa ni Nyenikyo ndoza namwandu gwe nagakwasa tulina mwenaze Jackie Mirira Musumba ow'amabugo janguga kimi Omusumba gyayitirawo Ngenda kuyitirawo. okay Rihanna, where are you, Rihanna? Rihanna Good to see you. May the Lord comfort you, Rihanna. ne papa So I will ask maybe the children, if it's okay, mujje tusabeko nammwe. tufukamire Na nidinda ko anko. Sebango otya Mukama. Kamera tunaba nakuga. Wait, stop immediately. Tunafuka. Ndio ifanyike Washington. Nowadays. 12 years. Naitaka the primary school. Which class? Primary 7. I'm going to primary 7. You are the firstborn. Next time. So what do you do? School? River College Which School. class? Senior 4. You are going to sit senior 4. Yes, I'm going to sit senior 4. What's your name, sir? Here, Trey Curry. Which school? I was in St. Charles. I'm going in this. I'm waiting for my visa to appear. Yeah. Good luck. Bana, ndowooza abaana tubalabe. Ebyokweyamaayama mulumbe, abantu beeyama ne batakola ki? Naye bw'obanga okomeddwako, togaananga kukola ki? Simanyi tukola tutya kyeyamaanyi. Bwabeera wakomeddwako, kuba abagagga we bali wano, ba Abitex, ba Muvawala, ba Dr. Bosa,
naye kaseera kamwe kanaatuuka namwe munaayogera. Nze nja kweyama nti lwe kiganye nnyo si bwe waawo bannange obuyambu bwange bwebwo nti wekiba kikoze eki sinywa mwenge yogedde ntegeera kasita abazadde webali wekiba kikoze eki kiganye nnyo kuba nasomako nga sina muzadde waliwo lwekikola ki ekigaana. Tulina abaana bangi ababa celebrities sebo Dr. Bosse ewaffe bangi eyo waffe kale neyamye bwe nti lwekiba kiganye bamaama b'abaana kati gwotegeera bulungi. Musumba Honorable era Pastor Peter Sematimba musajjawo yeyamye agenda kuweererako abaana babiri. Basatu nendowooza yagambye basatu yagambye bonna bonna oli Honorable bane tukubireko Honorable Peter Sematimba atutikudde omugu nze bireyamye ebitabo ne peeni lwekiba kiganye naye omukulu wabakutteko mugagga so tuwumodde naye lwekyekyanga noga nti olinayo ankowo omulala. Kale katusabe katuyimukeko ffenna. Kale katusabe ekisooka tukutendereza Yesu oli mwana wa Nninga omusale kanyenye Bundaziza nebaza omulokozi. Katuzibiriza amaaso tusabe. Ayi Katonda abalanga tuyimiridde, ayi Katonda omuyinza buli kintu, okufiirwa taata si kintu kyangu. Ekituli ekiri mu mitima gy'abaana bano okufiirwa omwami, ekituli ekiri mu mitima gya nnamwandu. Ayi Mukama, Bayibuli egamba nti gwe mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku, era Bayibuli nnamba ekuyita taata wa mulekwa nti era gwe bba wa nnamwandu. Just to encourage you guys, nafiirwa taata wange mu bifo mwami Architect yammanyi, nali simanyi kiddako naye Katonda ndabiridde okutuusa leero. Nsaba nammwe mugumire mu Katonda, tumubakwasizza ayi Katonda, ye kennyini abateekeko amaaso ge. Katonda ababeere muveemu abantu ab'amaanyi. Katonda ayambe abazadde bammwe. Katonda ayambe Honorable Peter Sematimba amukwatireko nnyo nga bwe yeeyamye. Ayi Katonda omuyinza buli kintu, abaana bano baabo kaakano, gwe taata waabwe, era nsaba muddukiranga gy'ali oyo Katonda wammwe. Nsabye Katonda yeebazibwe nti babalese temuli mu kibaya nga mutandise okwetengereratengerera newankubadde omuntu wonna wakuviirako kabakadde kazibu. Kama tukwasizza famire, tukwasizza bazadde bammese, tukwasizza bamaama, tukwasizza abaana. Ayi Katonda bakwatireko, gwe yankwatirako okuva ndi mwana muto nga nzigwesezaawo nga maama tewali taata tewali, nentambula n'enzunga eno neeri, naye nojja nondabirira okutuusa leero. Ne bano abaana ojja balabirirayo Mukama, era nsaba bagumye nga lunaku bamanye nti bali bokka, balina baganda baabwe bamoti, balina baganda baabwe bataata baabwe abalala, tebali bokka Mukama. Naffe wetuli baona Peter we bali, nsabye bakole ne bazadde baabwe babeerewo nga balaba abaana bano bawangula, era nsabye ekirabo kye muyinza okuwa taata wammwe singa muwangula ne musoma ne mumalako. That's the gift you can give to your father. Katonda abalabirire abagumye, tubakwasiza Katonda omuyinza wa buli kintu kyonna, era ne tusaba nti n'okufa kulwirewo ddala okubeera mu nnyumba zammwe, muwangaale mukootekoote, tubeerewo ku graduation party zammwe
tubeerewo ne ku mbaga zammwe, tulabe ne ku baana b'abaana b'abaana bammwe nga Yobu. Bino byonna mbisabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.